wegendereze oleme okukola ebintu ebinyiiza Katonda paka nga asunguwadde kuba alwawo bw'oba okola ebintu nga bibi twogera n'abantu bonna ng'olaba tewaliwo reaction tewali punishment zikujjira tekitegeeza nti Katonda amaze okwaprobatinga by'okola. Katonda batatongozza by'okola. Olunyiriri gw'ogenda olw'onzijukiza agamba nti naye ate ekisa ekyo temukikozesa kukola bibi. Baruumi essula ya 6 temukikozesa kukola bubi. Baruumi Romans chapter 6 Romans chapter 6 agamba bw'ati kale tunaayogera tutya tunyiikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga. Nvuddeyo nga bulwagala kyoyagalira ddala n'agamba nti kitalo. Paulo yagamba nti kino kyekitalo kyennyini kitalo ne bajwa ne full stop kitalo. Abaafa ku kibi tunaabeeranga tutya abalamu mu kyo nate. Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe olwokuna kyetwava tuzuukizibwa wamu naye mu kubatizibwa kyetwava tuziikibwa mu ratha kyetwava tuziikibwa wamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya kitaawe bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Olwokutaano kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe era tuligattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Olw'omukaaga olwagadde oba temumanyi kino bwe tumanyi ratha bwe tumanyi kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye omubiri ogw'ekibi gulyoke guggyibwewo tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Olw'omusanvu nagambye Bayibuli ewooma lw'omala lwe lukusindika ku lulala kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi. Kyova olaba abantu beetuganga baba bangi